Ngedwa Pokino nga bakulembeddwamu omwami w'eggombolola Mutuba Mukaaga Jude Muleke okugogola emyalo egy'enjawulo egitambuza amazzi egibadde emikyafu nga kwotadde okulonda n'okwera kasasiro yenna nga kino bakikoze nga beetegekera olunaku lwa bulungi bwansi. Omumyuka wa Pokino Muwalimu Abdallah Kato wasinzidde n'alaga obukulu obuli mu kukola bulungi bwansi era n'akunga bannabuddu okweyiwa mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaggwe okubugiriza omutanda. Ssaabasajja Kabaka yasiima olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda tubikwataganyiza wamu ate n'olwa bulungi bwansi era yegenda okubeera entikko y'omukolo ogwo tugenda kubeera ntenjeru mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe. Sirema kukubiriza bannabuddu ffenna nga tumaliriza enteekateeka eno obuwulize buno bwe tuwoleseza wano ate tuddemu tuwolese nga tugenda okubugiriza baffe entenjeru. Abaana b'amasomero nabo bayoyose enguudo ez'enjawulo era we baviiridde ku mulimu guno ng'ekibuga kimyansa. Olumaze okulongoosa ekibuga abakikulira ne balangirira nga bwe bagenda okukwata era baggalira omuntu yenna anaasangibwa ng'amansamansa kasasiro mu kibuga. Ssentebe w'eggombolola y'e Katwe Butego Dennis Lukanga Majwala yategeezezza bw'ati bw'abadde yeegasse ku bakulembeze b'essaza ly'e Buddu okukola bulungi bwansi. Obukyafu si kya buwangwa bwaffe abantu ba Ssaabasajja. Ebitundu byonna oba enkulaakulana zonna ze tulaba zaakuleetebwa enkola eya bulungi bwansi. Twekolereko ku ebyo bye tusobola okwekolerako ng'omuntu omulala yenna gwe tulowooza nti yatukoleddeko nga tannaba kitukolerako. Nolwekyo buli muntu bw'oyonja w'okolera ng'enkola gye twatandikawo kati nti buli ku makya omuntu okuggula edduuka yo making sure nti w'okolera wayonjo. Then ffe kanso tusigaze obuvunaanyizibwa bw'okulongoosa enguudo. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mutuba Mukaaga e Katwe ategeezezza nti kino bakikoze okutumbula obuyonjo era nga bassa mu nkola ekiragiro kya Katikkiro okukola bulungi bwansi. Olwaleero tukoze bulungi bwansi mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka ggombolola Mutuba Mukaaga Katwe nga twagala okwanukula omulango gwa Ssaabasajja Kabaka ogutuusibwako Katikkiro Kamalabyonna wa Buganda ogw'okukola bulungi bwansi nga kyetunoonya kwe kulanga abantu baffe babeera mu bifo ebiyonjo ate olwo embeera z'obulamu zisobole okutumbulwa. Mmeeya w'ekibuga kino Kayemba Afaayo ategeezezza nga bwe bakoze kino ng'ekimu ku bikujjuko bya Jubileewo n'okwetegekera ameefuga g'omwaka guno ng'akabonero akalaga obuwulize eri Ssaabasajja. Tuli mu bikujjuko ebikyali ebya Jubileewo ate nga tugenda mu meefuga tuteekwa okubeera abayonjo okusooka buli muntu okuyonja w'akolera ate n'okulaba nti embeera yonna nga abakulembeze tugikulemberamu nga tukulembera n'ekyokulabirako.